nenga Gloria Bugie akyuse mu lodge ezo lodge zenkumye 3 ezo muzeso nywe silipa ate omusajja enanga oli efuna A&B ya mitwalo 10-15 kwande ekiwala ekirungi ng'ekyo okiriira otyawo tebamukwatira mu Snapchat yali nomo kamera mulimba waki yali nomo kamera mulimba bandi mukutenga muli mu firuta ali akyeyiiya kadate kano be yakutamye n'abikka wano mu animal baati n'amanya anuuna engalo yabadde ategeeza ki abakuja kuba nsolo obotto yayadde akuba noga yakubye noga Gloria Bugie oye Gloria Bugie oye ana amanya agenda ogalo bwat yakize bwat nacho kanyanyenya bwat yakoze bwat najayo bwat the letsa ngatsona nyash aina 100% Asani bafalawo bakimukoze ate waliyo omungereza eyo yaŋŋamba kasuku miliyoni 2 kasomuleta nkuwe namba ye kuwe namba ye namba nga miliyoni 2 nenjimuwa naye paaka tazimpanga kati yagaiza kunneewezesa kifaananyi ka one time ayina ka video ke yataddeyo ng'azina ng'ali mu buwaiti yakateeka jjukira ku gundi ye kati n'akanneewezesa nti wuuno nze natandise dda ne ng'alaba omusiru ezo message baziraba ezayitiŋŋanye si ntuufu eza Gloria Bugie zino 5 million because ebitya si ntuufu kale ade Gloria Bugie akola mu town nizo message si ntuufu open this ate zachi si ntuufu account number tebeza banga bamuli akushato nyinga zezo room eno ye one mega concert of the year Kampala de mutagenda kwelabira Sheebah Karungi Queen Kama agenze Rugogo Cricket Ovo muneyanziza live concert Friday nya October emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 meza milioni 3 ono bamwita mama tusubira ono ya mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati Saturday nga 5 October Colin Hotel mukono omutwalo 10 byebye emitwalo 2 ono ku Sunday nga mukaaga Maria Frema Saka shillings emitwalo 2 byebye emitwalo 5 zino zendaga za Sheebah zikomekereza omwaka guno era jja kulwawo kudda ku stage Sheebaholics muliwa ebisajja ebiwoza Sheebah obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Sheebah Management Westlake Water Sanyuka TV Afro Mobile App West Records JJ Sound Club refreshingly different for sale to persons under the age of 18 Airtel a reason to imagine Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza Omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'Omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo Omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga Yes. Yo. Tambiangwa. Obotidde abaana okuvuma. Maria Solome wa baba. Onokola obotidde baana kuvuma. Emotoka y'empanga. Asiye Yohana. Liro pazo akyavuga ebyo. Tuli wano no tulinda liro pazo. Twayogedde ekiro. Sawa mukaga. Sponsor agenza azeyo. Sponsor agenze.
Saawa zibadde 6 tannatuuka. Lipaza ne Brunoke. Kwata. Brunoke kano ke kapinguke. Naye nakapinguke mmotoka. Anakuwa akantu. Naye Ngwabantu waliwo ekintu kyesitategeera. Kati ono ekimuvugisa endabirwamu nga ziri wansi talina SC. Omanyi waliwo abantu abawoza mbu ye tabeera mu SC. S enywa amafuta. Mbwerwaza kansa. Mbwenywa amafuta S. Kati eyagikola yali abadde kiye. Amuta kansari ya smart. Agamba S enywa amafuta. Naye wano tufuna bulungi. Gyewasoose okukolako. Kasawundi ko kamaze. Kasawundi okamaze. Kawuliriza. Kana akenkuba. Ntambi tokaziwa. Ntambi bw'oba toyagala kukola naffe. Kamera. Olina bali abakugamba vaawo. Ffe tetwagala otwesibeko nnyo ntambi. Atajjukira eva ku mugendo. Efuka kaasa. Efuka kaasa. Nesoka kumagamaga bayinza obbanga balina bye. Ate omagamaga. Essaawa yonna tugwa mu ssente. Hey. Anytime. Amanya gachuka. Bruno ketayiseewo. Wana amanyi emotoka ya wano wasimaka asambira wali akapira. Emotoka ya bulu. Ye luli Jozi yatugamba ekiro nti ali wano ng'ategeeza. Ngali awagulu awa. Kati ng'ayagala tujje wano. Mwana oyo bannaye kukamanyiro kwatudde. Naye temwamulabako ne Keizi mu ng'ayisima bamukubye amasasi. Awo wennyini ng'omulambo gukyalina wali. Bayina biifu. Keizi jjukira obusugu bumuluma amaziga gamuyitamu. Kati ebiseera eyo baali bamutwala. Bruno Koyo yaliyo bamutwala na mu kkooti. Meeting yatuulako yes. Okuresolvinga issues. Kakalamu nga naye bamutwala. Tomanyi nti ku Friday simwafe ku Saturday. Kakalamu baaliyo nga bagenze mu sit down talks. Ngekintu kitabuse. Oba yali yamukola ki? Kutawe gundi. Omusajja n'akyankala naawo. Era Kakalamu gasuko. Omusajja kyokka n'adera yeggulu. Mama. Omusajja n'abaddera yeggulu gasuko. Naye bane mbabuulireko. Sawa y'okufa mbi nnyo. Sawa y'okufa eriko ebibuuzo. Ate tebyanukulwa mu ngeri entamiivu. Twali tukola show ne Kakalamu. Bino bya hip hop. Nga tukola hip hop. Naye otobya n'eki. Nenzanya audio ya Isma nga tumufunidde gundi studio BFE. Nenzanya ka audio Isma nga Kakalamu na amasiga ne gatandika okujja. Nava mu interview. Yali musajja we. Ekintu kya Isma yali aguze n'emmotoka nga kali akatini akavuddemu afunye Subaru. Kakalamu. Isma yali akoledde abantu ssente. Was a breadwinner for. Kati jjukira Kakalamu yali nga bakola mu midweek ku Lwokusatu. Aye ne bashootinga ne kiva e Bulaaya. Ng'amasimu gatandise okujja okuva e Bulaaya. Kakalamu biki. Olaba bino ebintu bye tukola. Waliwo period nga amasimu gafuutuka ebweru eyo. $100, $200. Eyo period buli lw'ogigwamu otuuka n'ogaaki ekinzija mu buliri. Nze abankubira babizibu. Omwami wange takyadda message zange n'omugambo wange. Botafaayo buli kimu Katonda alina bw'akikola time eyo ejja kujja. Ate bonna tulina tuuka eno ffenna walina obbawa balina obba wano. Niwe mu primary gy'okiraba mani ebeera wano zimido zibro zibawa. Kati manyi eri mu kyakumeka. Ligi yakatandika. Champions League musamba di mu Champions League abamanyi. Jasamba Europe atwali. Ono naayogera wa Maniyo. Naye bwe bakuba Maniyo nga yeekaza. Mboze. Tugenda kugoba mu ttiimu. Ate nzirayo Manchester mbadde nyanguletereyo omujoozi. Ani akutwala? Naye engeri netwala. Naye engeri gy'owooza nti yetwala. Ntwala South. Sikunyiiza kanakukwata. Sawa nange UK naliyoko. Tunakola ntambi. Naliyoko UK moro wano. UK moro echaja. Era munova kubazalibwa gange gansanga South. Navune damatu mwage South. Shalom tukulinzi. Ne sponsor affe tulina mukwate mpola. Asigale ng'akyali mu mudu. Kubanga. Naye atugambye gwajja otuweeri. Sawa yonna. Era Masao sponsor affe oweeri tulina kuba nga tumuyisaamu. Naye ngenda kukolera akantu. Ngenda kuwa Uber. Otuke South Africa. Ngenda kuwa Uber. Namuvuma. So namuvuma. Yo yavuga Uber. Namuvuma. Namuvuma. Welcome to yet another edition of Kasuku Live.
tubadde tuli wano enkuba etonnya ne tugala tukoleyo akantu fe buntu tunalinda netugala tukoleyo akantu awo so nakolwayo tugenda kwogerako Badblack ne Gracecan ne Gloria Bugie munywanyi wanta mkwano manager in charge of content nedda sebo waliwo omwami gwe nasanga awo emunyonyo baade balina tours and travel bagiyita batya muganda we yaŋŋamba ye manager we yes balina company ya forex trading ne tours and travel abasayininga fik fameka be baani abatali abo waliwo abalala kama ivanino omusango gwamusinga ogwa palaso yali yamutwala mu kooti ne gumusinga on technicality omanyi nade nnyonnyola ali nti etteeka zzibu buli tteeka erikolebwa mu nsi lirimu loopuhoolo mwofulumira olina kufuna ofunyira oyawo kati oba kama ivan yali yamuloopa biki ne bamugamba mbu yayita na registeringa company we bakolera n'oli oyogera ngaani ikama gimusinze mingi ne guno gwamusinze ogw'abaana public court yagumusingisizza naalongo n'amuddiza abaana nasitegeera waki abantu babeera bakayanira abaana nze for me ekisooka I'm not a firm believer nti omuntu baafuna issues ne taata w'abaana oba ne gwe yeegasse naye alina kujja mu mawulire nanti bajja mu mawulire kubanga mubeera mu mawulire kati ante ekiriwo question eriwo be mumala okujja mu mawulire ekine kibaawo nze amawulire kyengagalako kiri kimu omukazi kasitajja mu mawulire nga mugenda mu kooti nga mukolera ku mateeka ga Uganda anti ekyekkumi kye buli mwezi gwe ng'oyokya kya 10 ng'ovaawo kati public court yesigala egamba ye bannaaye ntambi biki ngo bagamba bannaaye amateeka gagamba emitwalo 10 ejyayo n'ekisinziro kunfunayo emitwalo 10 emikolo yakolanga emikolo kumbago bakyagikola Sharita we bayawukana kocha bamusawonyeseza DSTV Sharita asulaawo omwami anyuza DSTV asulaawo waggulu Lumumba nfu yali asulaawo kati yaŋŋamba yadda wano koma mboga kati Lumumba nfu butuka bino byentambula ku makya nkolamu exercise kipajero ngenola ye Sharita n'abaana be banange kasuku biki yogera Sharita nkubuuzizaako nnyo naye mukyanja muno mulimu abantu baffe bangi mwebali so tenaga ekintu kyakyanja era nkyabagamba organized crime ofassa siryo eno teri nnyondo bakafa bameka amasasi abantu ababiri ekyanja togenda gwa mwala awula toleeta biboozi by'amasasi agoze bannaa naye abekyanja so naye omuntu yenna bw'ofuna obuzibu ne boyfriend wo omusajja akuzadde mutalabirira mwana genda ku poliisi wawasookera obe ne reference obe gwe genda ku poliisi eno mawulire ffe abamawulire twagala nnyo amawulire wakati olunaku olwaleero ngenda kuwa example kati Prince Oma byonna yona ye bamwogeredde ye yabeera ki obulamu tebusigala nga bugenda maaso kuba challenge eriwo nti abatalabirira abaana be basinga obungi teriyo famire ng'oli nga waliyo nzibu nnyo sanga kiriko bolaba okusanga famire nga teri alya house gaalo nzibu nnyo okusanga naye nga bw'onoomanya ebibeera mu mayumba g'abantu anti house gaalo kati kangubulireko kati kangubulireko ekiri ku house gaalo house girl golo ne wano baba yakajja aba mubi naye time goes omugenzi yagamba nti when you enter bar you identify the ugly waitress when she begins looking beautiful go home kati bye tugamba abasajja obutabeera nnyo waka oba otudde booti ogenda kiranga ebisambisambi kibisiiza ebizigo kikola beekiti abala balina ebitishati bye bambala agenda ogira ati ng'olaba ebbeere nga wano profile picture nfu bwakutamaati Facebook 0 okitegedde Facebook 0 bagenda okujjukiza kyewala nnyo bajooga famire ezisingamu ebiri bataata aba baana twakubako omukozi ewaka yanyonoona yankozesa
mamange nabimanya ndowooza okitegedde kyenkunnyonnyola mamange So, okay. Frank Ntambi the Juggernaut Yes. ne Shalom Buyinza Shalom Mesa Services eddwaliro ly'abasajja webale nnyo tusookere ewa Grace Khan ne Badblack nalabye ebigambo biyitingana awo left right center ne full figure bamutwaliddemu Grace Khan yagaye nti yayagala agenda kusanga full figure one on one amukube tasobola kuba full figure why simanyi ebyo ebikazi ebyo nga babirwana anti baga akamege enjovu tomanya oyinza okubeera awo so omuntu akeera ku geeti yo naganzize ate otyamu okulwana si mubiri ebera courage courage zikubya naye ndowooza yadde ayogeza busungu luwa busungu kati kiki story yabadde ki story ekyetololera ku obutamuvinga on bwa Grace Khan eri omusajja we Prince Oma fena fya tubelivinge tugane tukkirize buli muntu rejection emuhitinga different there are people are moving on amangu there are people abalwawo okumuvinga on okusinziira ku nkolagana gy'abadde nayo n'omuntu kati obuzibu ebuze ku kya Badblack atuuka okusinziira ku kyenasomako ng'agamba nti omukyalo nalina ekisiraani ekisiraani ekirondoola okusinziira kuba yinooza Badblack yagattagattamu n'agamba naye ono atamuvinga ono atagwa mubize atava mubizibu Badblack anasooka namubaka ekisiraani nti ono mubalina ebisiraani ebipali talabwangako mu nsi yonna yete ate Badblack mu life ene ya Grace Khan n'omwana mbera yamusekendinga ogende wani Susan Makula Susan era Susan kubanze Grace Khan yaŋŋamba munaye ndieno wa mami Susan nembibuuza Makula naŋŋamba kasuko kituufu naye saagala bigende mu mawulire kati simanyi bwe byatuuka mu mawulire okumanya nti gundi yali naye nga bambi gundi yali abawerukaminze Susan ne Pastor but that was an assist of Badblack kugaba obuugi mu lumbe lwa mami namulabanga yeetala ani mukuziika mami wa Susan yaliyo ng'agaba obuugi n'emmere yasala akatungulu yalongosa n'ebyenda Grace Khan genda maaso so Grace Khan ebyaddala maybe siri musawo naye wayinza oba waliwo ekitali kituufu ku mwana oyo mentally kati ati nalabye agamba nti Badblack yagambye mbu omwana we ali ku ARVs era we nalabye ekintu ekyo neŋŋamba either tusomese nnyo abaana oba abaana in fact si yeeno eriwa yiino Badblack yagambye atya Badblack yiino kati oba osomye mukaawa kanji kusomere Grace Khan mulabye agambye mu ndimalaaya abaana bange ndibagamba ki forgetting how I went to pick her up ne mutwale wa Bujingo treated her strong affections omwana yali yamwocha ng'asula mu loogi ekyengera okay she has included my children I want her to know nti RVs omwana kwali nze nzikima mu ddwaliro kati awo mwena awo temuli tekiniko yongera era nga n'omwana we waali essaawa eno it's because of me without Susan Makula yandimugjeewa I had to beg her to be in good life lastly the difference between me and Hanze all my children there in my hands and best school sleeping in 5-bedroom mansion Grace yalina ekisira nkiyitirivu nnyo lesson to stop helping people or your drugs zigenda okumuggwako it will be too late yes kati Grace Khan nagenda nakola live ekiro yabadde yasawa babiri yasose teeka ku status yo ba ngenda lumba okitegeera nakola live kati RVs aba ategeeza ki gambye nti Grace Khan wojja n'okuba Badblack talina we yayogeddeko nti mwana alina sirimu okitegeera kati RVs baani abazimira ne RVs yayogedde RVs kiri ARVs kati bino yodde noyogera ngenda mbaloya ngenda mu ono yayogedde mu kutandika uliriza abadde ategeeza ono yagambye bw'ati omusawo gwa Kama Ivan yaguluzira ku technicalities kati wojja n'oyomba wano mugagane mu mateeka gwe Grace Khan otwalani baba yagambye ARVs talina we yogedde ku technicality mutuufu ntambi kyagamba she said RVs tasagenda mu mateeka bw'ati tanadde ennusu ekuba ennyonyi kakati that is a lost battle already naye nga anyali ku ARVs tewali yayogedde ku ARVs tewali yayogedde ku sirimu ate ARVs ati yayogedde bagezi RVs
kati RVs kitegeeza kakatao tekitegeza sirimu kitegeeza kirala soda ntambya yagala ebyekisiro bali bamuwani si kituufu very bright guy lekera ebintu byekisiro kuzabuza abantu yagambye RVs lyachi kirungo kya mmere what is RVs kirungo kya mmere what is RVs spice wa mmere lwaki oyo mukyala ni Grace Kani akyeteyako ndi mwana mugamba ina sirimu naye kyabadde nekyo kyenjagala obbuuza bo bye bateekamu abaana byaki Badblack agamba oli yaleetedde abaana be naye ataddemu omwana wakibeeretamu abaana kasuku mu lutalo lwonna ate nga bakyala ebyo byekwerangira abaana byandibavuddemu fe abasajja mu lutalo lwonna nagamba na Shalom wano kasoyingira olutalo bwoti togenda kugamba opponent wo toolbox aleeteremu ki aleke kyemabega saagala avuma mukyala wange saagala nanti kakati olutalo teruliiko ebyo ekyo kyo lumba Shalom tolumba mukyala wange abaana bange you are being an idealist. But in realism, omuntu olina mukuba point egenda okumuluma what is their weakness? Weakness y'omuntu Shalom oyinza okubeera ng'oli mugumu olina hard skin oba thick skin olakwata ku mwana wo awo n'ojjayo attitude yo eri oli kyaba ayagala okujjamu your attitude then ogenda kuluzinga because ogenda kujja out ng'olina emotions nyingi kati mu ntalo zonna oli tagenda faka kasuku n'ow'omujere gaki yaguma akwate ku mukyala akwate ku mwana oba kitegeera kati mu ntalo zonna abantu nze wenviirayo mmanyiwo obwomu nze ne bw'ovuma jjajja wange ne babeera baana ne baba mukazi ne bw'ovuma lubuto nze ate abantu senga bamanyi ekintu kye balina okunvuma ekyangwa ennyo sisobola kigamba kyekyo naye kati nawe kirungi kyo nti tokiraga bantu ate kyange kyangu webale naye omuntu kayitegeera weakness yo bw'otunulira my daily life okiraba mangu bugulu nedda tekindi ku mubiri tekikuli ku mubiri kyoyinza okuva kumukwatira ku luseke ebyo luseke babitugambye so naye nga ani ali ku ARV ani ali ku RVs si ARV ate Shalom kwa Badblack azamna kola tweet endala nagamba nze nayogedde kimu RVs engoye zonna nyumeba atyo kiki gwazo obuzito kwate show bana yenna atadde ekifuba ayina nembadi Bruno Keji akola awayize kugamba guys I have been in a very big meeting since morning naye nga abadde mu meeting yawe atayina abaddeka influencer ata influencingira mu office board meeting body meeting yawe omusajja influencer y'omubiri omusajja songwriter yayiga akawowa ayina akawowa keko kawuja bulungi we n'otukubye wano lako baze sikaagala kyekankola mu maaso ne mu nyiiga temwabimanyira okay so Badblack si mukyamu bakoze tweet ey'okubiri nagamba nti I said RVs nakiwa ne context nakimalayo even in full mufulu ngwe tekera ebyekisiro yabyewandiikira RVs kitegeeza ki usimanyi revenue vehicle solution ye wagambye kigambe ki Badblack me I said RVs as in revenue vehicle solution tosobola keera ku makya n'okola ziposti ekiro kiramba nga onvumira abaana simanya bamawube bamalaaya simanya bakitabwe banjawulo simanya biki ndabirira abaana 7 abaana abange ababiri abakojje yafa n'owa muganda wange they are in good school they are eating omu gwoyina ng'akulemye okulabirira nze simanyi nno okuwoggana wemba nyiza embeera muntu mukkakkamu bw'obanga gwe watandise ensonga zino I'm not regretting anything. Nezo threat z'okola ez'ekifaka tezinkwatako wabula mponinga abantu nti abantu teweetaba mazina g'enkima I lose nothing nze sikyalina kintu kyenfiirwa era nga nnyongera okujjukiza nti bw'oba ogamba amateeka nagambye RVS it means revenue vehicle solution sagambye ARVs so mu mateeka ew'omulamuzi tutalengane ate nze sitya poliisi n'abasooka banna abasookayo byagaana wabula toddangamu naawe okuvuma wawulidde bwe kiruma maama aba maama sooja wanvumidde abange owo abadde oyagala muweeweete malaya yayimuka n'ajja akuyambe ng'ensi yonna ekudampinze olinga n'amatako nja kufunisa blood pressure
Badblack. So that is anonye sweeting achi RV. Badblack mukazi mugezi nnyo. Yakitegedde omukazi yesibye ku kya sirimu. Abakazi bona jukira ade bataniza against Badblack. Ogamba to mwana wa muno bichi. Kati navo nagamba sira agambye RVs. Nayo kya Badblack obake ekichamu. Asiko bako kichamu. Like she's full of life. She's full of life, but when a mistake happens, we have to admit. Yeah, you have to own. However, you know, yes. That's all in life. Negrascan na ibambye omuddira mukko. But I think ebyaddala nti balumbye ekintu but this is what I think. I don't know. Sometimes ebintu ebyogero otwandikolozo babituufu. Gracecan she has a problem, and problem ye inzo okuba eri spiritual. I think Makula ne Pastor Bujingo muveeyo musabirire ddala bamuseke emikono lwaki nkugamba beekityo faze bamugoberera kuvira ddala eri gyayimbira era nga Gracecan asnappinga amanyo asnappinga avaako nze Katonda kyacha nyambye tansnappingirangako era bwe manjogera naye ayogera bulungi ampita papa era Ismail yali atandise omuyamba awo bambe we yafiira ng'atandise okumukwatako ng'amuwaayo nange ne muwaayo Ismail nanga kati tukoze tya biki kitegeera ebyo unfortunately Ismail n'afa nagenda eri gye yali asula ebyo bisana namukolako ko interview nengenda eri gye yali asula nga si birungi sendi nangamba omuwala oyo yalabika okubaako ebiragalalagala ne sitakirowoozaako nnyo ne stories zenze mpulira time eno ziraga nnyo nti buli ayogera ne gundi namuwulidde ku live ye Giovanni Luzinda nga naye akyogerako yali muntu we simanyi yaliko omuntu yali musayi yaliko omuntu yade Giovanni Luzinda yabaddani ng'abyogerako tonsa ne time ya kitonsa twabeerako konezi meeting nga Grace yekyangira ddala nga tonsa agala muyamba nga baali beeyagala naye nga yejjako oba nga babeera biki kitonsa yobuzibu bwalina ayagala balina nzijukira meeting twagirimu ne Katongole wabweru wabukedde awo Katongole kitonsa nange ne bagamba nti osanga bw'anaazaala anaatereera ne kigaana kuba kitonsa yali awo nga twogera mu kibozi nakireeta nga kitonsa biki nangamba akasoko n'abinnyonnyolamu awo naye nanga ndabika okuba ntuse nange wenkola ki wenkoyera kuba ye kye yali agamba nga nti omuwala yes kale yinza okuba mukuumuufu naye background yeno like botunulya kati Gracecan nze nayogera nayo kitomi kunsi kati yaliko kumpi nga yekka oba ne jjajjawe naye waliwo omuntu gwe yafiirwa ate ebiseera ebyo gwe ndoza yali asembayo kati nga ffenna tulowooza nti you know I think but you see but the assumption is this and that is where nade nnyonnyola wali nti abantu asinga kati wetufunidde obuzibu edda twalowoozanga nti bw'osanga nnamwandu abeera ategedde ensi nga bwefaanana bw'omuleeta amanya ndi ku last chance kuba ate abadde antegeera okitegera kati nga kyangu olina kakamuterewo the good life biki osuubira ajja kuba ategeera kyekimu nedda twagambanga nti omukazi azaddeko bw'omuleeta you know kati wano she's going to do everything to make sure she holds on to this kati atazaalangako be balina ate be bategeera oli akuwoleza nze manyi kinofa kibiki sigwa nsoseeko kane wano obeerolooza nti omuntu alina ebizibu yandibadde ate ategera mangu ennaku ye unfortunately for Gracecan tategedde ennaku ye I don't know why okitegeera I don't know why kuba omuntu w'otuukira kati kankuwulire ewa Pastor Bujingo waliyo abantu bangi ababeerayo because he has a big house in eyabwe gye babeeramu n'ate emmanju waliyo ate ennyumba endala waliyo abanaku bangi ababeerayo be bayamba okay kale bagende ewaabwe bebaba si banaku bagende ewaabwe abaliyo si bakusabira abaliyo si bakusabira waliyo abantu wuliriza bw'oba ogenze ng'akusuza omuntu yenna gwe basuza ne baliisa oba munaku kkiriza obagaana ati kati nze nkunnyonnyola there are over 40 people wuliriza there are over 40 people nga si bakozi be nti be balongoosa kuba bali tebakola ebyo over 40 people abaliyo
neni nabe manya abaddeyo consistent nti buli ne nagendayo wali ku Masasi era nabasangayo eyaleeta okuva nali ate ensembi okugendayo nga gye bali balabika bulungi n'abaana abato gye bali be balabirira batalinaako Luganda oba kitegera kyeggamba kati obeera otuuka n'ogamba nti ideally wali buli kimu weekiri amata baganywa kuba ente bazikama buli lunaku balina faamu y'enkoko balina faamu y'embuzi balina ente kati ideally byamusumba but what I'm telling you nti ideally ebyo byebintu ebisookerwako nti omuntu yenna kasitofu nawe oteeka oluba n'olya n'onywa ebisigadde bijja secondary kati sitegeera how Grace Khan lands on such an opportunity and she throws it away like that. Kwajukira yali yavaayo bazaayo nayingira mudda okitegeera noba active and maybe Kasuku yali stage endala gye mwami singa okumuyisaamu okumurehabilitating obwongo anti kati kyoba olina otegeera kiriba ekiti omuntu yenna ali eyo olaba tulina baganda baffe taata y'omu maama y'omu nga twabaleka bakole ebyabwe naffe tugende mu maaso n'obulamu bwaffe how do you tell me nti ate gwe omunaku oyagala tukurehabilitating mwategeera even the cause this is ya cause biveeko tuli Uganda Kasoko owuliriza sendi waba yagamba nti omwana alabika akosa n'ebiragalalagala okimanyi omuntu omukozesa w'ebiragalalagala naye mulimu obulwadde obujjiramu omuwetha tokozesezza ng'obadde olina kubeera ng'okozesa ebyo byonna obiraba ntambi take ne zikkuba obwongo ne bukola ne businapi ebyo byonna byoyogera bituufu naye ky'oba omanya nti wano tuli mu Uganda nti ne tuli bantu what changes abantu bokka abakkirizibwa okupampalinga nga bafunye ebyo ebizibu be bagagga gundi yakyogera Tiamali kuba balina ssente Tiamali yakyogera bakusasula n'ojja mu rehabilitation center Tiamali agamba wizo ebyo by'ofula mbu ovaavaako ebyo anti yali awa example tetulina kwejjajjako ffe abanaku obanga oli munaku kuba kati ntambi kuba mu akafaananyi tukedde ku makya ogenza okujja nga olwedde tushootinga ono naye yakedde wano tukola kale tutandika okulowooza omuntu omunaku akozesa ebiragalalagala bwe tugenda omuyamba tumufunidde wajja emmere so it's unfortunate but for me my message is one Grace Khan put your house in order balutaaya baamuyambako ne balemwa kitonsa n'amukwatako nga kwe kuli n'okwegatta n'alemwa wabujingo yagenzeeyo buli lwafuna ebizibu kati buli Giovanni Luzinda buli lwafuna ebizibu alina gayigwa nga mubaye Giovanni Luzinda yali omuntu bali babiri waliyo Giovanni Luzinda waliwo ne gayo n'abembuzaabuza oyo Giovanni oyo simagamba mbu mwenye sio waliwo ate Giovanni Luzinda yo waliwo omweru yaani naye baali mu bandi ya lutaaya bali babiri waliwo gwe baagamba mbu Simaya yali aliddaani waliwo omuwanvu omuddugavu Giovanni ye muddugavu kale ate omweru Henry Mwanje siwuwe Giovanni Luginda era bayombera Natasha Brighton ku nsonga zabayombera Giovanni yani eddoboozi ayimba bulungi ngamba Shasha you're beautiful come home Shasha come home Shasha siwe ade bakayana n'oli omusajja yani ono wa sola muyisamuli mukamwa lwaki mwamutya owa tuwani travel mwamutya sekumutya zinamwe wonyingi yange reference weze ali ansindikira abantu bankubi but it's not worth our talk definitely company struggling ali awo mwamujjako engalo taswajo mwogerako kuba yakonya Uganda amuboola kale so but Grace Khan naturally put yourself in order kuba kati buli omu agenda kuvaako nsonga ya kisiraani agenda n'abe eddagala oba asabirwe tewali approving kisiraani mu nsi onagamba it's a spiritual thing they are drugs Bible egamba involved mwekwasa ebisiraani oba kiri mu Matthew kiri mu Matthew 20:17 tusobola osigala wano nasobola olinnya Yesu agamba mbu ekyengeri eno kivaawo mu kusiiba na kusaba mbadde nze manye eddiini ssebo mbadde nsaba Grace Khan osiibe osabe noonya Mukama teri anoonya Mukama n'aviira waawo genda ekiwa mirembe genda ebukalango genda ku Mamule
Nonya mukama Bible egamba amenya mukama tebaswazibwa. Tulina mamure wane namugongo. Agenda ku mamure namugo bafa Kibuuka. Father Kibuuka, Bishop Kibuuka. Olwa tetesiga balokole. Bwe kigaana. Bible abali nonya bali nfuna. Genda ononye mukama ngagwe. Kuwoli kirwadde ky'omwoyo. Obagende wa Haji Jafari Musa. Yes, omwoyo ogutagalibwa. Haji Jafari Musa. Baito olutwe. Kankuzanyire wano ka video komuzanyi yakyongedde. This is beyond. Gwe ngaluko kagane akulekawo. Gwaba n'ebizibu. Nonya mukama. Nyokeza akabaani nabe eddagala loganga bw'osaba. Naye mu buusiza loganga bw'osaba kitegeeza ki? Ologa bw'osaba bonna banoonya. Ali mu ggulu n'ali wansi. Musajja wuno yayogera Haji Jafari Musa. Wulira. Kino kankyogera munyiigire. Wescan ayina empisa embi 1. Wescan. Kano kaweroni akateekeyo wano. Bakana kabakuulire mbu Wescan ayina empisa embi. Mu bayimbi bakyasinza empisa embi. Kino kankyogera munyiigire. Wescan ayina empisa embi 1. Wescan ayina kye bayita bakiyita nti yaffe mu gundi yaffe bakiyita okuba nga talina favor. Ayina olutwe. Weebale okyogedde bulungi okiyese mu gundi. Wescan ayina olutwe. Wescan ayina empisa embi. Kyokka mu byonna ebiriyo byonna nga bina biweebiri. Wescan ayina talent. Wescan oyo omwana gwe mulaba ayimba bulungi. Muno bye mulooza ayimba temumanyi. Wescan n'omulaba bulungi njoba n'omukwata bulungi n'oba ng'oli naye n'omusemberera. Va ku bino bye muwulira. Wescan ayina kye bayita talent. Kati talent eyo Wescan abadagera gamba ayina olutwe. Agenda kawoli akogere. Big up Chimbowa updates. Tukoyeseza ku waka updates. Naye kyokulala abantu bave ku mwana wa Grace Khan. Sagala mtu alumba mwana eba mwesonyire ddala. Mwana Grace Khan bamuleke. Nze sinagenda ku kyamwana. Nanga ojo njja kugwa ne Grace Khan bibajjamu omwana. Grace mujja kwekwasa ebya spiritual ebyagenda alabe Katonda. Grace Khan bakubiragalagala. Yagambye abikozesa. Beat your habits. Ekizibu tetulina bukakafu bwabyo. Spirit simbuze zimusongwa na Katonda. Nze ndi munnalwoyo. Muloko nze ndi munnalwoyo. Solomon obukozesa ebiragalagala biveeko. Shalom. Bisudde bangi abazibu. Moyo akulinnya otubuulire. Grace Khan. Linnya moyo. Moyo. Bwaki bwayogera mukama. Grace Khan agenda kwese mukama. Agenda anonye mukama. Ebyo byonna byaliko agenda bikola buli mwezi agenda baakaaba. Eventually she will end a life oba jafa depression. Ajagwa mu kinaabiro. Teri ice asobola kumalako mwezi. Era wewe kuyambya kikabira bwoti noddayo. But when you let a kick scene, olina omwana. There are things I cannot do. Because of Jaden. Yes, nogo omwana ngenda muleka antya. Grace Khan wera bidembo oli muzadde olina omwana akutunuulidde. Wagala omwana wakulenga mulekwa. Mumepasi ya leftover. Fumitiriza. Prince Omalu mwesonyiwe. It was never meant to be. Let us discuss Prince Omar Katono. Where is he? Prince Omar yachiba omwana we. Where is he? Because he's also Bamuzala wontinda. Naye kanyina ava muri hab. Kati ava muri hab kola yo kinawe sinike ebinyo byebye. Prince Omar yali muri hab. Yavaayo. Ati yali muri hab naye nga atawanyizibwa. Yavaayo. Nancho oganira omwana osolo mulabirira. Anti kati wano family ya Prince Omar yenolekera ground. Yes. Baba kanti omwana yajja omuliro. Simaye omwana abadde the child can't be no this drama. I know. Achimo omwana we. Kuwera bidde tata wa Prince Omar yagamba badisowning omwana in the first place. Okijjukira. Kati wacha atukubye enkuba. Webale nyono nchokoze. The boy is under one. Webale lero nchokoze. Tata wa Prince Omar yegana omwana. Naye omwana afanya jjajjaawe. Tebamu owninga bagamba nti omwana jjukira tata we. Tata wa Prince Omar. Yagala nnyo kalaiti ako. Kwe kali? Ewa. Tudde wano wetubadde. Kulaiti. Prince Omar yennyini yadisappointinga tata we. Tata we yalowooza Prince Omar agenda kubeera Bana Boy. Kwe kuteekamu ssente ziri empitivu biliyoni 2 ze naggamba. N'ebyapa byagabwa. Agenda beera Bana Boy. Omanyi project yali ku Prince Omar. Bagamba enaggulwa abo abaana bafuna ebyapa. Babigaba. Prince Omar abeera wa. Enkalo yali awo naffe 2018-19. Esima baamunoonyaako ne bamuwa nayo.
N'omwana ne kasuku ajje. Kati Prince Omar alina obuzibu obu ne famire ye tebamanyi wali masannyalaze. Senga Prince Omar yatimuka dda. Singa yakola. Anyonya timu Sunday National Dress. Teyaliwo by that time Sunday wezabeerawo. Tata n'agamba nasubiramu yali akyali na wavijje jjuni. Nalicha nga akyagera katyuni. Saazogera ku fiimu. Tambiyogera katyuni wa mbizi ng'ayogeza embizi ng'ayogera ng'embizi. Ntambi. Kyakola ekyamanyi yogera nga King Mofasa kyakolako ekyamanyi mu katyuni. Kakati tata wa Prince Omar n'agamba I expected my boy to be Burna Boy abakomyewo na mwana. Tata was too overambitious. Gwe kasoko ndeko gayi nti omwana afaanana ani? Says Tigundi jajjawe. Ekitegeeza omwana waabwe. Of course omwana waabwe. Depression yesookera ku scan. Kudisowuninga mwana bambi. You have to feel for her. No kyava kuki. Bati bamuganye Scan n'agamba mu Prince Omar aluma amannyo. Wabali badinganye ne ku simu ne bamumpaako n'amugamba Prince Omar banange this is daddy papa sima atuyambye nnyo n'agira bw'ati ne bamumpa Prince Omar nanga akasuku benna akusanga tujja kwogera nkukoleko twaite tunakoera abamu ate yali aluma amannyo omwana yagamba yaluma amannyo n'agaya n'olulimi bwafukanye ku buliri n'okutambula ekiro yakyogera basalamu Prince Omar afuka ku buliri bana basipaka nga bakyakola era mbwotamuzukusa musimba abufukako bebuuza Alex bakasalamu Prince Omar bamusimba ekiro afuka ku buliri bamuga muzukusa Omar omusimbe mwana wa mugagga ngatambula ekiro night walking ogenda kulanga amannyo atambula ekiro bw'ato ogenda kulanga omusajja ali ku yali afunye evvu nalisula mu kisenge ngali yaki ali muteeka mannyo asama nga muteekamu evvu nga stopingamu nga tafuna ku mpeka yatulo afuluuta okufa obufi babisalamu babisalamu nekatade mu mukyongeramu muliro binyebiategeeragala ne muddu ebitubirina nze nakavidi oligino Grace kanyi yewolanga nevvu ng'alinoonya ateeke Prince Omar mannyo aluma amannyo bamusimba ekyo n'afuka era bagamba muzukuse Prince Omar afuuyise kibumbu bamufuwane ku lubuto bumbu Omar bumbu fuka nadda omwana gwesukanya alina ebizibu bingi olaba minze I feel for her teyandirumbye family olaba ekyo byonna tubikola naye twewale nnyo ate abaana baffe ekifa kye bagenda osanga anti ensonga akikugambe nti bali sayidi y'omusajja bakimu omuzzukulu bamutwale tetuyinza okubakwanya mukyala wange naye senga avaayo n'anvuma but legally right family now yange ejja mukyawa legally there are grounds with which the family can claim the child. The first is the mother looks mentally unstable. Yes. That is the first ground. Ekyokulala talina bagamba nti tetulaba waabeera leero abeera eri leero abeera eno okitegeera naye kale nze Grace Kania nnuma nga temuwala ayimba ayinatta eddoboozi okuba ne Grace Kania njagita Grace Sekamatte. Join us for the World Food and Culture Festival, a feast for your senses. Immerse yourself in the rich tapestry of global cultures. It's not just about tasting, it's about experiencing. Join interactive activities and create memories that last a lifetime. Tickets available now. Don't miss out on this culinary and cultural extravaganza. The World Food and Culture Festival is the place to be. See you there. Now, yesterday tuba tuli awo regulo nga omwana Gloria Bugie muntu wa ntambi omwana oyo wali omusaba wali okola ki watwegayirira tumu interview y'obwerere nze manager in terms of promotion and marketing anti-prozo interview za promotion tuzisasuza nkadde kalamba wano promotion ennungi tiba de promotion kati soko wakisaba ne kikuwa bakyakuma simusabanga I'm a highly professional ntambi yasabira muri waboleka n'ebyenda byensekere wali oyagala kisaba nedda tekyaliwo I'm a highly professional guy nedda mukwa Katonda tekyaliwo nze nkolera abantu ebintu mwali ntindambo nedda alimba omwana oyo amisimusabanga kati kyenjagala okubuuzaayo Mr. Frank Wayne Balkeza Ntambi the connoisseur kati video wagirabye nagirabye bulungi noyisibwa otya
nga lyebbeere lyo lye wakwatako oba nedda sikwatangako Let us first be clear. Okay. Naye tutwale ekikye tulemu waayiriza. Kasego. Nze gola bidi ku ntambi n'okiwakana. Shalom. Zemba n'entambi 24/7. Leka tuwulirize ono. Bidi abiri mukaga atuuse. Bajja kujjangayo ebintu. Wakala bwa kansala. Mu byobufuzi bya Uganda ebyo tebimatalinga. Bijja matalinga. Uyo yambalanga ba LC wano kati obonzo gali bloka wattaka. Seba yambalanga kansala wano. Ojukira ghost. Obu power. Yenze. Power. Kakati omwana simusabangako wadde omubiri gwe bambi togwenza kuleka kye kimu ng'oli musajja naye olw'okubeera professional nagamba yo sijja kukola ki sijja kukwatayo nengeri njagala mukyala wange owewaka nagamba nedda ntambi tokwatayo Switzerland I know yes so toli mutageera kasuku ate nze mukyala wa ntambi deetaaza kyo mumanya mulungi hanze sina kye mwetaaza ne mukyala wo seetaaga mumanya nze njagala kumanya gwe na ntambi saagala kunva mize toliyamba family yange nga nfudde njagiyamba nga toliiwo naye bw'oba wooli ng'okyasobola gyeyambire kati bwenfa omwana omugjayo eri najjala n'omuleetewo Jaden ewange ate akole kingayina maama we kalina jjajjaawe tumukulize eyo gyali okujjawo ng'oga nti bali bubi naye baba tebali bubi abeere eri ne maama we omwana abeere ewaabwe so Gloria Bugie simusabangako ffe kasawo ka muceere na bijanjaalo byoli ewuwo bye tubawa lwaki mujoga abantu byoli ewuwo asibye ndi ewange kuba nze lwaki wange yali ebijanjaalo ati owo mulekwa abeera afuuse mulekwa tosobola kutugamba mulekwa tumuwe ekyo ba tetukimuwa ebyo alina bisaba nga taata we waali taata we baba avuddewo ffe ekiriwo kye tusobodde omuwa kye tumuwa ensi byebizibu byeyina ebyo n'okumutuma ku luzza ekiro butereevu muzadde munnange omwana wafuna sente muwe kyoyagala kyensonga waaki bavuga nti omwana wo muwe ng'okyali mulamu bw'oliva bajja kukomba endagala so Gloria Bugie ka video kansanze wadde ku pano nabadde nakawa ku ssabo nabadde nawenva olwakalabye bwe kati oyigire nakawa oyigire naka nalumbyeyo ndowooza wazzeeyo osoma n'ebbajjo yaŋŋambye nno muyite profesa mu profesa bajjo ye class rep class coordinator ate naye alina gw'atambula naye amukoppera ebibuuzo yadda nnyumiza naitabi gye nakoze naye yadda nnyumiza baatusokola ebibuuzo baleese bapoliisi vigireta n'amuddako wanaati nagaa naye gavumenti ya Museveni naga wateyagala muyikiriza ne mu bibuuzo munyiga if I get anyone copying bajjo n'atuuyana gundi yakoppa atya madamu waffe ntambi teyakoppa omulabe kyakola ekintu ekyo so kati Gloria Bugie wabadde na lotion wabadde na sabuni nada sina kyeni akasoko amakaga kyogambye nti we byakulabidde wabadde nakawa did you make it soapy or lotiony? I didn't make it anything nete champisi tekandese kyekimu akaki akatambi tekandese kyekimu akatambi nenkwatirawo essimu nenkubira omwana wattu teyakutte essimu katona yogerako nayo kuvaawo sinaba nkugezezako kuba essimu emirundi 7 egaanyi akatambi akwe yali mu luumu awo ku Joyce yaliyo naani ne Uncle Jenkins eyo Joyce nedda oya luumu wani wali toyi luumu eweri naanyi ze Joyce tamanyiyo gundi yakatadde epas ezo siripa ezo siripa zizo bazeekyanga oyo Uncle Jenkins kati gwe kiki kye wayagadde ku kavidiyo ako twebaza Allah mutona akuddamu soka olowoozeeko gyogenda nga bwe twawanise mu script wabadde wakuwagala ki bannayuganda bayagadde ebbeere agamba beere tegasangika mutima gwa mbogo eryo ebbeere mutima gwa mbizzi lifumitality vagana amabeere g'okuba mugongo noyoza ebintu gana amabeere gamuyina enkola enkadde ago Gloria Bugie alina ebbeere alina abye n'ennyashi tekulwadde ekituli n'ekimu tekuli kituli atalingo ekitegeeza oyo omwana wa 2000 kuba empiso zaali ziweddewo naye empiso z'ebbina zikyaliyo bagikuba ku bbina n'ekyagaanyi okugenda bwe baginkuba ku iranyo spiito buli wentuula wali olwadde kinziku ezo empiso ezitagenda watusiiga covid nga nogenda okwerwana
Bruno K yaleta ekifuba n'essenyiga ebyali yabireeta. Bruno K yaleta ekifuba n'essenyiga ebyali bitusse wano. Fenna nga tugenze. Nengane bankuba empiso naye paka kyannuma. Yagaana ovaawo. Nenga Gloria Bugie akyuse mu lodge. Ezo lodge z'enkumi esatu ezo muzeesonyiwe ne siripa nazirabye. Ate omusajja ennanga oli efuna A&B ya mitwalo 10-15. Ate ekiwala ekirungi ng'ekyo okiriira otyawo. Tebamukwatira mu Snapchat yali nnomo kamera mulimba. Ye waki yali nnomo kamera? Mulimba. Bandi mukutenga muli mu firuta. Ali akyeyiiya. Kadate kano be yakutamye n'abikka wano mu animal baati. N'amaanyi anuunya engalo. Ye badde ategeeza ki? Abakuja kuba nsolo botto. Yadde akuba noga. Noga. Yakubye noga. Gloria Bugie, oh yeah, Gloria Bugie, oh yeah. Ana amaanyi agenda ogalo bw'ati. Yagize bw'ati nacho kanyanyenya bw'ati. Yakoze bw'ati. Najjayo bw'ati. Doletsa nga tsoyina nyash. Aina 100%. Abasaji ba Farao bakimukoze. Ate waliyo omungereza eyo yaŋŋamba kasuku miliyoni 2. Kasomuleta. Nkuwe namba ye. Kuwe namba ye. Namba nga miliyoni 2. Nenjimuwa naye paaka tazimpanga kati yagaiza kunneewezesa kifaananyi ka one time ayina ka video ke yataddeyo ng'azina ng'ali mu buwaiti yakateeka jjukira ku gundi ye kati n'akanneewezesa nti wuuno nze natandise dda ne ng'alaba omusiru. Ezo message baziraba ezayitiŋŋanye. Si ntuufu. Eza Gloria Bugie. Zino 5 million bikoze bitya. Si ntuufu. Kale wadde Gloria Bugie akola mu town. Niyo message si ntuufu. Open this. Ate zaaki si ntuufu. Si ntuufu. Account number tebeza banga bamuli akushato ninga zezo rumu. Ntuufu. Naye account number ntuufu. Yali mugagga wange ne mama yangoba. Account number ntuufu. Naye kati ekyo kipya gwe kikutiisa. Waliyo mu Kampala wano abaana nga batunda. Ebrahim yaŋŋambye. Nanje sinategera story. Kati nga Ebrahim aŋŋamba. Gloria Bugie omulabye. Kati ngamba mulabye nga sinabitegeera. Nangamba alaje kati yakimanyi mu kisaba nangamba those girls mubatira bwerere. Babazina bifo bya rais. Nimuga wa Jumini. Nampeza link ya video. Nenda basilipe myufu. Ninga bulujjo Gloria Bugie wa UPC. So nopo. Wa UPC. Silipa za de myufu. Za de myufu. Red oba blue. Red. Wanopo. Nga ziliko n'ekintu bayisala nasako Joyster. Oyo Uncle Jenkins yabadde ku. Oyo Uncle Jenkins oyo. Tuke yali amwepikira dda. Juga ku Joyster. Bwe twava oshoragwa. Basigala waba. Si kituufu. Aziba yabadde bagonza. Uncle nze nsibako yo Uncle Jenkins. Bagonza ali mu ku class. Tasobola twala mwana oyo. Tasobola. Bagonza. So, suju abagonza yokka. Man. Chigwa. Oyo Uncle Jenkins oyo kwanza namunanga jampamu erisu nafuna ni namba ye. Ulamala interview nagira. Abulinoke. Abulinoka solo kisaba. Alira mu motoka. Wa motoka. Nganya ka motoka akabeera mwaka akaweta bwata mteka waggulu bwata. Tomanyi oba mwali oba talima. Neka bali omo beekona. Waliwo ka video akalala kagenda ofuluma either today or tomorrow. Era ka Gloria Bugie. Threesome. Ngamuli afirisam. Kati nza kugamba nze promotion. Abasajja babiri. So mu promoting aluyimba. Threesome tutamanyi bakazi babiri musajja omusajja babiri mukazi omu. But there is a threesome video. Gempuliddeko ku street says. Nange kanewabe. Bannange nga nkyakola mu town edda nange ne recordinganga. Era alwa balina obutambi bwange. Waliwo nowekiwatulaawo. Ani yatugamba nti omuwala yamusaba threesome ebiseera ebyo. Nze ne video nze abiweereza mugundu. Mwala ng'ashala mbwe kiba kibokkiriza n'oli gwe twakwira nga tuli ewalwasa. Omujjukidde. Nze nakusangawo okwogera nawe. Nayogera naawe ki? Era ddi? Nga tuli ewalwasa. Sibijjukira omwana kati mbadde nsaba sheeko me wano. Kasukumbeera naawe. Kusanga wano nga tugenda kukola. Bannange nze nayogerako ddi ebya threesome bannange. Bannange nze nakusanga wamubuze namusanga. Omwana ngamba threesome. Nangamba leta kasuku. Nawe jireko. Namugamba ayayayaya. Kasuku nagana. Nannemesa ensolo yange. Kasuku yannemesa.
Omwana ali atwagala aba. Waliwo Malawi kuike wedde. Bali mu Thirisamu. Atugambe Shalom ne Kasuku. Kati bolozi za Kasuku ne zekona. Gaina tamunne. Bolo kwekona. Omwana yangamba nze sina buzibu nawo nganye sister wange. Abana ko yada Thirisamu. Kati ne ya Gloria Bugie yinzo okujja. Tetamanyi agenda bane Catherine New Zero. Namugayi oba kuba babana Catherine New Zero. Oyo muwala wachi mu mulemera-lemerako. Twebuuza She's a very peaceful young lady. We know ne twebuuzaamu atunda tulo oba ani Catherine New Zero. Catherine New Zero. Bikwatirako wa. Byatunda bikwatirako wa. Asula kuzi 4 points. Atunda bibya akola twebuuza gundo namwagala. Ono logics flow yo. Abane babeka bandi oyo akola content wo kufumba. Agala New Zero. Ngamuli nno bubi. Yalese byafaayo yalina gondi BMW. Yoyo. Alina gondi bangambye amuteeka ku 4 points. Ani. Kituufu. Kale gwegenda maaso. Gwegenda maaso. Kati bamukwano. Kitegeza kati omwana waffe baminza badda mulowoleza music. Yinza okubeera nga mbadde mbalakafu. Tulina ku account ku onlyfans.com. Tufune sente kati ziri awo era Gloria Bugie asobola Snapchat video yangere ku mutindo Gloria katugenda somanye kyagamba abantu akolemu ne kajim abantu waliwo abanya video zange bobona video zange nali nkyali muto nali simanyi Bible egamba era bo bali okyali muto tujjala abantu bali okyali Bible egamba 1 Corinthians 13 ebagamba 13:11 ebagamba mwekwata obutambi nandowozanga muto naye kati nakula kati aswa kweri kodinga n'abalina obutambi bwange temukyekanga waliwo owekiwatulawo kumuvulaawo yandikodinganga muli wansi mukazi mukulukulu onye gwe naweerezangako bu video anti nona okuweereza omulage mutaka waali kati nsibye bwenti ne mwaka house as been otulekede sente genda omalirize ekyo mukoleko muwe emitwalo 10 wana tukoleko ffenna nange zanga 2 buli omu 5 taliko bana bintu byakwekalizaamu bwekaliza anida sebo nange ndi bulala mbako omwana anyo kumata namba yange 0701 nokunosabiddeko 0701 870959 Frank Antambigereta otyako nezijjako ndi bulala amambadde nkyagamba ocho baita revenge porn tukena kugulako omusango ku buli muntu yene wabadde Jenkins oba bagonzi atadde akatambi oyo Uncle Jenkins revenge porn ko mwana wattu bambi mwakiriziganya bintu byali bya mirembe nomugamba no yateka kamera maaso nachuka she wasn't recorded Gloria Bugie ye recording njo sako sente really yakwata video na yatereza bwati nandi ateka alichoka mu lodge yali agenze kwelya yekka olinga agenze Jenkins kunaba Uncle Jenkins yali amazenga agenze kunaba yakonne bwati nakola bwati nechifana nachuka bwati ngatoyina yes ninakafana chikuye ngako Jenkins anaba matesa keto ayu kuna lubuto I'm coming can you jay come well that's why I'm recording ebitu ebigiye ko bayi